Eno, yes, Salam TV. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number, and thereafter he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the fourth time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is he security? So you need to be very careful, follow the process, and then master them. Let them not be in a hurry, and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Fakuma pesa linya 11 mpya funa Union smartphone mpya eyala ini ebiri erineri andapangazi atenga ne storage yayo ya GB 32 kamera yayo kalibobo ngejirako ne Union Let's Go app sasula deposit wa mitwale na kitundu zokka olwo olyoko sasula yo nusu lwenda buli lunaku okumala emyezi 8 kujirako GB 2 za data buli mwezi okumala emyezi 8 wefunire Union smartphone eno okuva ku office ya Union obe wali agent wa Union yenna okumanya ebisinga otukubireko ku noti 326 5 noti 85 noti. Union, the better way. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Better steady, be better. I want to encourage Ugandans to be careful about their security in terms of preventing fraud. There are so many fraudsters. There are so many people calling us and asking us for our PINs. I've actually gone through that. My own mother, who is in the village, was called and conned about 200,000 shillings. Somebody used her phone to take a loan, yeah? And then so she had actually to forfeit the card, I mean the SIM card. So I want to encourage Ugandans to be very, very, very vigilant. Don't respond to requests by unknown people. Don't respond to anybody asking you to provide your PIN. Better steady, better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumaniwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp
0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga nvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire Hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Nange mami musanyufu nnyo ate olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange katonda wattu omanyi taamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. The Electoral Commission informs the public that nominations for the 2026 general elections will take place as follows. Presidential candidates 23rd to 24th of September 2025 at Lubowa Reza. Members of Parliament from 15th to the 16th October 2025 at the gazetted district/city nomination centers. Local government 3rd to the 24th of September 2025 at gazetted district and sub-county nomination centers. All aspiring candidates are reminded to carefully follow the official guidelines. Nomination forms and details are available at district, city offices or on www.ec.or.ug. Eno ye Salam TV. الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kanya nange bwekibanga ddala okutegerako kusobola ntewali agwanidde kutenderezebwanga lutenderezebwa lwa lubeerera lutenderezebwa lusookerwako okujjako omutandisi w'ensi eno ye mutesitesi wa byonna ye yamanya nti ogwanidde okujja mu nsi era n'abiteekateeka n'asiima ani alina okuba maama we ani alina okuba kitaawo bani abalina okuba baganda bo gwanga ki nsi ki gwanga ki baganda bange yamanyi gyatujja era yamanyi gyatutwala. Uganda nga Uganda yiye na buli kigirimu kike ayina ebbeetu okukola buli kyayagadde ku bibye ekiseera waayagalidde naawe oli kimu ku bibye byonna by'oyitamu mu bulamu ze ntegeka ze bwatu bwabyagala atwagaza kyo tunyigisa ebyenfuna alabe gye tunaalaga twamukkiririzamu tunaalaga gyali aba tunetippa ku bantu mu kusibirira bwe mwesibirira. Baganda bange mikwano gyange omutonzi waffe waali mutonzi waffe waali
tata wange yafa taliiwo mutonzi waffe waali Seka Muhammad kitaawo waali tata yafa mutonzi waffe waali nkwegayirira nga muganda utwenoonye bino sibyogera nti nze nabimala banja lye tuyina okuwuliranga okubaawo kw'omutonzi waffe. Feel the presence of your creator. Wulira nti waali ebitegeeza okubaawo okwe bingi lwaki bba abantu tuwulira nti weebali ne bafuna ekitiibwa kyabwe kuba weebali bagagga ku dduuka banene era babitiibwa nnyo kuba weebali abange nnyini nsi waali bw'obanga musinze ng'okakasa nti gw'osinza waali bw'obanga omusaba ng'okakasa nti gw'osaba waali ate okubaawo kwe talina kyatayina tolina kyeweetaaga kyatayina akamoroka kange wenkalese buli akalaba alabira ddala nga wendi bwe guli duli nga tukyatambulira ku bupiki ng'oli bwakalaba nga weekali waddeme n'okkakwata kw'ekizoosi n'atebereza nti waakatuuka oba wazze dda alaba bulabika piki nakkiriza nti ono waali era n'akonkona ne bamuga nti ng'olabye taliiwo owulira otya esini bw'oba gwe bagamba bati kapiki okalabye ajja ti agamba nti ng'olabye yakagenda kati oba okyamagamaga oti n'olaba n'engatto ze yasiniko ggwe wangi obiraba bino nti okakasa nti wali naye nga tonnamulaba naye bino by'olabye byongera okukakasa era bwe kuba kugenda ng'ajja ti akusaasira ng'olabye yakavaawo kati era mutyange yakavaawo nga akapiki kano n'engatto zino era bwe kuba kugenda ogenda omutima kaza abantu si bangu ekimu ku bibiri aneekwese oba ajja ti annimbye bwe kuba kuyingira ogenda okuyingira nga kameeza waliwo waleti ye n'enkofiira ye kino ekyawaleti n'enkofiira kyakumeka twasoose kapiki ke kwatambulira ne tulaba engatto ze ku mulyango bwe tuyingidde batwaniriza tuwulira awo n'olaba enkofiira ye n'essimu ye ne waleti tetunnamulaba twakalaba bimeka bino byonna byongera kukakasa nti ki waali yadde tonnamulaba era bwe kuba kutuula otuula oli mugumu olina wadde mbokwewaawo ansaawo eziggumya andika nti alabika ali muuzu alabika aliko mmanju baganda bange simanyiiyo mweyolefu mu kubaawo kwenkana mutonzi wa bitonde byonna okaabira bwereera omutonzi wo waali ebitonde bireke omutonzi wo waali lindako okunnyonnyola omukyala lindako okunnyonnyola omwami lindako okunnyonnyola abaana lindako okunnyonnyola omugagga mu bantu nnyonnyola aliwo asinga abaliwo bonna nnyonnyola aliwo atabangako ataliiwo naffe bennyini abamagamaga aliwo n'abannyonnyolegana okubaawo kwa mutonzi waffe kyaliko ekiseera nga tetuliiwo era ekiseera kijja nga tetuliiwo wallahi waali tabangako ataliiwo. Feel the presence of your creator. Fuba nnyo owulirenga owulire mundaawo okubaawo kw'omutonzi wo kina kye kitegeeza mu nnaku okukkakkana kina kye kitegeeza mu kusaala kwaffe bwe kuba kuwaayo nga gwowo okakasa waali byanjawulo bwe kuba kuwanika misukono nga gwosaba okakasa nti waali byanjawulo tumunnyonnyole waali nsonga zonna ezitegeeza Uganda yaffe ntegeka zize
ntegeka zize yasiimye abali ku ludda oluvuganya babeere eyo yasiimye abali mu gavumenti babeere eyo yasiimye bonna bano n'ateeka eno bano n'ateeka eri n'ebyenfuna byonna yabiinako obuyinza n'ekiragiro yali mu byenfuna byo yali mu byafenna atubanja okumutenderezanga olutendo olumuwulira nti waali era olumulabawo tusigaze kumulabawo fizikale nga tuyingidde jjana naye nga mu duniya wawangaala ng'omufiiringa wali mu suratu Qaf Allah tugaa nti wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid waali ali kumpi na buli muntu n'okusinga omusuwa gw'omuntu ogw'obulamu musuwa guli wano saidi y'ensingo musuwa gw'obulamu ali kumpi n'ogusinga ajja atya abeere kumpi n'okusinga omusuwa ogwo yagutaddewo takomye ko gugusaawo yaguddukanya kati ani aba okumpi ye n'omusuwa ye mikwano gyange byonna byoyitamu abimanyi akulinze alabe ennyinyonnyola gy'onoomunnyonnyolamu na biki by'onooba owulira ku mutima gwo mu kiseera ng'omunnyonnyola alabe ensaalayo kasere kagabiridde mu butono bwako alabe okwerekerezaako kakwatako saddaake ye lwaki temunzikiriza nebaza bambi yatwaliiridde siraamu bw'aba omu Allah amusaasire bwe tuba ffenna nga twakwasiganyiriza wamu ffenna Allah atumalire ne bw'aba omu era ffenna Allah atuwe naye asaalireko ku byaffe saba Allah amwongere bw'aba omu bwe tuba bangi Allah ffenna atwongere ya Rabbi Allah atwongere tumutendereze nnyo Allah Qur'ani njikusibira bwe njesibirira Qur'ani eyo bannange bbanja lyoyina n'ebimu ku bikutuddemu ensonga eva ku nkolaganayo n'ekitabo ekyo banga ddene nga tokitunulamu obulamu butali mu mikisa goloza buyinza kufaanana butya kasula obulamu butali mu Qur'ani gwe kati oyagala bifaanane bitya gwe ng'osala busazi bwogenda n'essuula zo bbiri sura zo 3 omwaka kati oli mwana gobo byagala gobisubira kufaanana bitya bane twerwaneko mu Qur'ani nyina mikwano gyange Basumali Allah basaasire mbimu ku Allah byabasukulumya nabyo Qur'ani baatusingako sagala gamba nti nembyenfuna era yadde mulimu era batali bulungi naye era bakola ki ekinene ennyo Qur'ani eno alabika Allah kwayisiriza tozibyango lunaku nga togitunuddeemu erina kyetegeeza mu byenfuna byo erina kyetegeeza mu byobulamu bwo erina kyetegeeza mu byamaka gaffe erina kyetegeeza mu ggwanga lyaffe Qur'ani eddakiika 2-3 g'ogimalamu tomanyi ate era yembeera yemu wallahi olunaku olutali mu Qur'ani lutegeeza mitawaana myerere Qur'ani kobe nga ogikwata mu mutwe yonna funayo akadde Qur'ani ogitunulemu olwaleero manye nti nkomye wano enkyaka ntandikiraawo wabeerewo ebbanga erimanyiddwa nga Qur'ani ogimalako okusalirako ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam funayo eddakiika oddiŋŋana Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بيغامو تبدينغانينغا نبي يغامبا صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة muntu yenna bwansalira lusalira lumu صلى الله عليه بها 10 Allah musaka ensasira 10 lusalira lumu Allah sokusasira mirimo gyo lusalira lumu Allah sokusasira makago Allah sokusasira maduka gaffe businesses zaffe
Allah sokusaasira mu bulamu bwaffe lusaalira ebigambo subhanallah alhamdulillah nebirala tubiddiŋŋanenga hadithe ntwagikonako wayisewo akabanga kadugiddemu ya Nu'man bin Bashir nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam man inna mimma tadhakkaruna min jalalillah inna mimma tadhakkaruna min jalalillah mu bigambo bye mujja muddiŋŋana nga mutendereza omutonzi wammwe atahliru ng'ekigambo la ilaha illallah ekyongero kakisa nti tewali kisinzibwa mu butuufu bisinzibwa mu bukyamu byonna okuggyako Allah omutonzi w'ebitonde byonna yasinzibwa ddala ng'agwanidde mu butuufu asinzibwe atahliru watahmid n'ekigambo alhamdulillah watasbih gattako subhanallah n'ebirala nabbi agamba alaihi salatu wassalam nti yanatifu na buli kyoyogera kyosuula ebweru Allah akisitula paka kuwalushiye ku ntebe ejja mu kitiibwa kye yanatifuna bwe biwerawo bitandika okwetooloola hawula al-arushi entebe y'owekitiibwa omutonzi waffenna walahunna dawiyi nga bwe bivaamu eddoboozi kadawiyi nahli eriringa ery'enjuki yudhakkiruna Allah eddoboozi eryo nga livaamu ebigambo ebiwolereza eri Allah ebiwolereza ewa Allah biswahibiha ono ayogera ebigambo ebyo ku duniya nabbi afundikira abuuza sallallahu alaihi wasallam nti ala yuhibbu ahadukum abange teyegomba omu ku mmwe ayakuna lahu man yudhakkiruhu binaye abeeko amuwolereza baganda bange ebyenfuna ebitutuddemu muzimu ku nsonga mazambi gaffe mazambi gaffe mazambi gaffe bw'obanga omusaba nago gamugambe nti ndi musobya Allah ng'omutonde bintawaanako ng'omuntu Allah naye embeera entudde mu nsonyiwa byenfuna binkutte ensonyiwa mbimanyi byenkola n'ebimu sikyabijjukira mugambe fuba okwasaganye ebikolwa bye ebitajja nsa mu maaso ga Allah n'ebyenfuna bikwatagana mugambe Allah nti amazambi go nnina n'omuwendo sigumanyi naye nsaba onsonyiwe saba onsonyiwe Allah ku byenfuna byange Allah kwoyisiriza abaana bange ne tufuna ak'okulya byenfuna Allah kwoyisiriza ne tutatyobooka kandi Allah wange swala zijja kuntawaanako olwo ebyenfuna ebiyuuga dini ejja kuntawaanya kwasaganyiza ebyenfuna tuyitirize okumwetondera Allah nti Allah wange nsonyiwa Allah wange nsonyiwa Allahumma nze n'olumu mpulira nga oluwarabu tukekera n'oluwumuza n'ova mu astaghfirullah nti Allah wange mbutuufu nsonyiwa akanyigo kempitamu mmanyi nti nkalinamu omukono olw'ebikolwa byange naye nsonyiwa tumulajanira atusonyiwe Nuhu alaihi salaamu agamba abantu be nti fakultu istaghfiru rabbakum abantu mbagambye oluvannyuma lwa byonna bye bakoze byenkunnyonnyodde Allah mbaga nti istaghfiru rabbakum muyitirize okumwetondera Allah okumwenenyeza innahu kana ghaffara musonyiyi kwabo bonna abakkiriza nti basobya ne bamwetondera bwe munamwetondera yursili samaa alaikum midirara agenda kuddamu asumulula ebyenfuna bino mbiremeddeko mmanyi nti katubagiro ffenna mwe tuli katubagiro ffenna katutuddemu tuyitirize okumwetondera Allah ove kumwetondera ebibyo ng'ebibyo mwana nga ebyenfuna byaffe bisobola okubeera nga kanaluzaala ava ku bikolwa by'abazadde baffe bazadde bo balina bye baakola ebyenfuna byo Allah n'abikwatamu okwanguyiza wano otegerewo bulungi Adamu alaihi salaam ne maama waffe Hawa be baasobya mu kiseera nga bali mu jjana ffe ne tuwona zambi lyali limu ffenna ne tulugwamu bwe babanga okuwangala kwabwe okwasooka baali mu jjana lowooza ku ki ekyabaviirako okugibwa mu jjana kabonero akategeeza oba oliawo tebabakola bye baakola singa si zambi lyabwe ffe ku duniya tetwandize ku duniya twali tulina kuwangaalira eri naye zambi kukakananga kasule tulina qulna hbitu minha jamia Allah yayisa buyisa kiragiro nga bwe basobyeko mufulume muyiteewo mwenna mufulume so
amazambi g'omuzadde gasobola okukosa abaana. Bwe tuba bakumwetondera Allah tumwetondere ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Tumwetondere Allah ne ku lw'abazadde baffe. Ne ku lw'abazadde baffe. Ku lw'abazadde baffe. Kigambo kyaffe ekyokubiri nga buli jalla tumwebaze. Gye bali malwaliro tebamanyi kiri ku nsi baliko oxygen. Abamusere baziina. Wali omusajja Allah yakamujjulula abadde musajja munyankole bambadde bamuyita Garuga. Abadde mugagga. Amakulu g'ekigambo ekitegeeza obugagga abadde mugagga. Yalwalira nakaseraawo. Mwana ngo bulwadde nga bunaaluma saagala gamba nti abali mu international hospitals ennuma yaabwe endala kwali emulago. Kasule ennuma gye bulumamu ayina ssente era bumulumanga ayina ssente. Nedda Kasule nnyambaako buyambi. Abange obulwadde ennuma gye bulumamu omugagga yanjawulo ku gye bulumamu omwavu. Ate yasindika byonna mbw ate omugagga buyinza n'omuluma ennyo. Azizi byawukanira wa? Yabiraka byawukana. Bitya ono mugagga. Oli mwavu. Obulumi bulaka bwe bumu. Bwe giba miranga bombi gibayita mu kyekimu. Ekituufu ffenna tulina ebitutuddemu naye toyina wakuluma. Toyina wakuluma. Nina ebyange enganze. Allah ansaasire ffenna Allah atumalire. Ne wakati mu kuntuulamu mba nnyina we ntudde ejjuuza omusiraamu omu nankubira akasimu nannyumiza mukwano gwe ng'alina abantu 35 bamubanja emiliyoni ezitaka wansi wa 2 buli muntu. Bwe bukadde nga bumeka? Bukadde nga 6. Bwe yannyumiza benze ebyange ne biwona. Ekituufu nange nyina amabanja nga nyina wamanja. Mulimu kafiizi. Ne kati baba kunyumiza ow'olukaaga. Naye nti alina n'eddalasa gy'abadde atera okubamu naye takyagibaamu. Tomanyi omukuba ku 35 ayinza omugwira. Mikwano gyange Kasule gw'owooza siinaamu yadde omutwalo tewali buzibu. Waliwo ataguyinaamu ng'ate alina n'abamubanja. Obukadde 6 gomanyi kyekitegeeza. Obuga nti singa obaazi kubanja abeera omukalekaleko. Kakkana wallahi ebyokwebaza eyatutonda bingi. Gye bali mu malwaliro bapookya. Wallahi zizino zigenda mu 8 batwalayo kyamisana. Bakitutte dda bakitwala. Balya. Kitegeeza yagenze kusanga 6. Obaani yasuzeeyo. Kati nowoleza ku 2. Omulwadde nga ye omulwadde olowooze ne kwayina omulwadde. Kasule wali watuteyo emmere nga ye mwami ayinayo mukyala we. Gwe mukyala we ali ludda. Ono alika. No wange muleseeyo. Gwe waali waka. Bakyala babannaffe bali mu malwaliro. Bakyala balina babbaabwe wa malwaliro. Wallahi gye bali bazze mu kibuga nga yasuze mu ddwaliro. Akedde ku makya kudduka mu kibuga alabe. Olwegula addewa. Adde mu ddwaliro. Gwe wavudde waka ero dda. Gwe n'abaana bo bali waka. Kale lwakuba nitamu tebagisumi naye nga gye bali eka. Mwana aliko oxygen. Kasule awo tewatuulika. Khamisi Makanga. Awo ng'omwana aliko oxygen. Tuulawo. Allah tumwebaze. Allah tumwebaze. Wakati musabya anayanukulwa. Ateekwa okusaba gw'asaba nga awulira nti waali ng'amukkiririzaamu ng'omugagga we asooka ate asembayo. Kyakubiri mu nsengeka y'okusaba kwe n'ebirowoozo bye ng'ebyokwebaza bye bingi ku by'okusaba.
ebyokwebaza bye bingi ku byokusaba. Ekyamazima ani atugamba nti nze ebyokusaba bye bingi ku byokwebaza? Nga atukolera byatukolera nga nebimu tetubimusaba. Yasini obulamu bw'olwaliro wabusabye eggulo. Okubeera ng'oli mulamu wiiki eno wabimusaba bwiki ewedde. Obulamu omwaka guno wabusabye mwaka guwedde. Wallahi bino okkiriziganya nange esswala omwaka guno tetwazimusabye mwaka guwedde. Kasule wamugambye ddi nti n'omwaka ogujja. Allah nsigale nga nsaala n'omwaka ogujja nga nejjo lwennyini lwe twasadde ttano ne ziggwa tewamugambye nti n'enkya. Kakkana olina omutonzi wo. Allahumma waali nabagambye Semakoli n'ensonga 3 akapiki kwatambulira engatto ze waleti ye n'enkofira n'amasimu wali kameza ng'oyingidde bimala okukakasa nti akola ki? Allah akola ekyokakasa nti waali. Yasini omutonzi wakola ekyokakasa nti waali era okkakkane. Ffe mbimu ku bituddusa awaka nsaba Allah atusitule naddala mu byenfuna. Wallahi lwotaakoze mbimu ku bituddusa awaka bwe bakakasa nti wooli bakutega akaana kabuli awo ka myaka 2-3 ako kosinga okwagala genda omugambe ice cream ayitawo ne bakuyi daddy naye mmwe okukakana nga nokeberawo kameza akali awo newayitawo ebyennyanja kasula okukakana ngo mpe ebigatto byange bino byonna bamala kakasa nti wooli era n'abakyala babalabula neiba jalumu okya mama jaawo walutegedde ajjayo masaka nange kasule muli bwe ba mu nnyumba ng'obawulira ofuna kaki munda Imam Abu Shakuru ng'omuwulira bw'oba mukata ni wali mu buliri ng'ogizooti ofuna kaki munda muli Azizi bino bye mumisinga kasule owulire naddala nga n'akabugumu okay wendi n'abaana bazanyira awo owulira nga babagamba mmwe tamukifente kasule babyogerako Yasini wabawulirako mugende mulekanire temukimanyi kogwe munda eyo Yasini empumudde era bw'oba wakuvaayo ng'obadde otusse okuzuuka we babyogeredde era ovaayo ng'omunene nsigira ekifaananyi kya Yasini ng'ofuutuseeyo awo mu kavesiti era ovaayo ng'era obwedde aliwo nyini nsi waali agwanidde ekitiibwa kye mu ntegeerayo mu bulamu bwo mu mpangalayo teri kitubonyaabonyanga butafiiringa kubaawo kwe teri kitusumbuwanga butawulira kubaawo kwe otherwise omuntu yandisabye gwasabanga waali yandisadde ng'akakasa nti gwasinza waali yandikutte mu nsawo ng'akakasa nti gwakwatidde mu nsawo waali Musa alayhi salam Farao awendudde amagye n'ebyokulwanyisa byonna ebyetaagisa ng'akkiriza nti ku luno Farao Musa kigwa leero wakati ku mazzi ge baali boolekedde nnyanja tekuli adde ekifaanana olubaawo Abayisirayiri Abayudaaya bali bakkiririza Musa alayhi salam bamukuŋŋaaneko Musa tula gye tuva Musa okuzza amaaso ng'amagye gaserese na buli kyakulwanyisa nga n'omukulu yennyini agiddeko Musa bannomubuuza nti Musa ki ekiddako kigambo kye yabanukula kye twagadde nga ti inna ma'iya rabbi ntonzi waffe waali
sayahdin agenda tuwe ekiddako kye mwagala mutonzi waffe waali Yasini bwe bikusoberanga nga jati akunyola mga nti waali naawe ndeka waali abaana bajje nga bemasaga byonna baga nti mukakkane waali ofaanana omukyalo oli akoma ku neiba mama joleka kulekana nnyo omukulu waali ne baana bajja bemasaga baga nti waali bannayuganda n'okulonda kwe tugendamu pressure abasinga zituli waggulu waali pressure yaki nendoza pressure eri side emu yaludda luvuganya seka nnyo luno ludda olulala terulina buzibu ekikulu byonna nnyini nsi waali wallahi mubimu kubiraga nti waali ng'akapiki kali ke twakonyeeko n'engatto ze twayogeddeko mubimu kubiraga nti waali gwe kennyini oli kimu kubiraga nti waali amaaso go gooperatinga gatya ani agaddukanya ali luddawo nga waali sisitimu y'amatu ey'okwogera ani akutambuza ani akuwanirira ani agalamiza ani akutuuza bino byonna bimala okulambika nti Allahumma na buli kitonde kitegeeza nti akola ki waali Allah tumalize ne ayiri mu suratu Taha ya 132 suratu Taha 132 Allah gati wa'muru ahlaka bis-swala fuba nnyo nga abantu bokuyimirizaawo esswala wastabir alaiha kiremereko ogumire byonna binaddako naye kiremereko la nas'aluka rizqa tetukwagaza byanfuna nahnu naruzukuka buvunanyizibwa bwaffe okukugabirira wal aqibatu littaqwa enkomerero ennungi n'obuwanguzi ku nsi ne ku nkomerero biri eri abo bokka abaali batyo omutonzi waabwe abannamaddala wa'muru ahlaka bis-swala fuba nnyo olagire nga abantu b'okusaala wastabir alaiha kino kiremereko la nas'aluka rizqa yakutonda takwagaza byanfuna nahnu naruzukuka buvunanyizibwa bwo okukugabirira wal aqibatu littaqwa obuwanguzi ku nsi ne ku nkomerero buli eri abo bokka abatya mutonzi waabwe abannamaddala aya eno kanjiddemu ogwokusatu wa'muru ahlaka bis-swala fuba nnyo olagire abantu b'okusaala wastabir alaiha kiremereko kino la nas'aluka rizqa yakutonda takwagala mu byanfuna nahnu naruzukuka buvunanyizibwa bwo okugabirira ebitonde byo byonna nga naawe mwoli wal aqibatu littaqwa enkomerero ennungi n'obuwanguzi mu nsi ne ku nkomerero eri abo bokka abatya mutonzi waabwe abannamaddala tuyimirizewo esswala aya eno bw'ogitunulya gyetandikidde atukubiriza kulagira abantu baffe kola kutya kusaala kino kisookere ku ggwe kisookere ku nze bane tuyimirizewo esswala akulagidde esswala takwagala mu byanfuna lwaki bw'avudde ku swala wali azizzaako byanfuna baganda bange esswalayo erina akakwate ku byenfuna byo eddiini yo ijimaalan eddiini yo yonna wamu erina akakwate ku byenfuna byaffe kati jangu ng'okusaala nga mbirowoozo byotereza byanfuna byotereza ddiini yotereza nkolagana yona yakutonda jangu nga muswala keerako yadde bakasitoma weebali gwe baako eddakiika zeweewa tusala 7:27 kukusanga emasjidi otereza byanfuna ku dduuka eri oyogerezeganya n'agenda kuleeta bakasitoma waali Allah ku byenfuna byaffe Yasini ne tuweebwayo omukisa obalirire ssente ze yakakusaasaanyizaako ebbanga lye wakamala mu nsi ani ayita Aziz obalirire ssente nnyini nsi ze yakakusaasaanyizaako ebbanga lye yakakumaza mu nsi ekyo ekibuzo ani akiyita nze n'ebimu saagala bibala kuba abaana basoma naye nze figa ya fiizi entuufu sigimanya ate saagala
nze kikulu kanzimpe kanzitwaleyo oba mmeka yamanyi sagala kwerumya mutu nababuuliza wano wenyini bwe mbaseerabidde mwaka guno nga gutandika gwatandika oyinawo mmeka Yasiini kati kojjoolya era bwe tuba tuli mugwa munaana guggwako Yasiini ezisigaddewo za myezi egisigaddeyo ena teziwera teziriiwo kasule waliwo mmeka ez'emyezi ena nendo azizo no azizo ziri mmeka ez'emyezi ena neza Land Road emyezi ena nazo teziriiwo neza sadi tamu teziriiwo tunagenda okutuuka mu December insha Allah ngezaffe ezaali awo zonna twazirya basebo ne banyabo serezo weeziri serezo weeziri ku Lwokuna lwali lwakunange ennaku z'omwezi 14 lwenfulumya olusembyeyo ekyamazima nfuluma embeera si nnungi nga ndi kuki nali siina naye nga nziza omunnyonnyola ntuuka ku kisaawe nempita mu makubo gonna paka kutuuka kulindirira kulinnya mba ndi awo Muisiraamu yammanyi naye nze ekyamazima paka nakati munoonya sijjukira yannyinnyonnyola nampa ne ku taata we nenjogerako naye nanseka wano tujja kulundia obudde wangu waliwo kalongi wali abagagga we balindira wabawo kacaayi byokulya nange jangu tugende wali nze nga tugenda ndi ku buladi bwange tamanyi nze ndaba mmalira budde nyine nawa nga tugenda nze nebyokulya nga ekyamazima ku mbeera gye nga saagala waliwo alla wakusanga n'okulya kwennyini owulira nga si ekikulu yadde eba ennuma naye nga atera nga tutule na muvubuka anyumiza bino nebiri nenze nga gwanyumiza kifunako yedda naye nyina kuwuuna bwenseka bwe nga laleeta omuvubuka ali mu mpale ennyimpi si musiraamu n'ekirevu kye n'akasawo ke mu nkwawo nankubako oli nga nti seka kiti wabale tusomesa nimusajja mukatuliki naye imutima nenga bano betwaka mukusanyuka ennyo ngakkirira muwaleti omuze yajjamu mbadde saagala zigamba ne navaawo nga navaawo nga tekaali kazeeyi kamu ate tebwali bubiri kati ne bwe musanga kati simumanyi ninga nakamulaba wiikisi teziwera 3 omuvubuka ne bwe musanga simumanyi kale bintu bya Allah wa'mur ahlaka biswala fuba nnyo lagira abantu b'okusaala nga gwe wasoose mikwano gyange eswala ebeera eswalayo yimirira mu swalayo ng'okakasa nti nyimiridde mu byanfuna byange nyimiridde mu future y'abaana bange nyimiridde mu bufumbo bwange budde engulu nyimiridde mu biseera bya maaso bya ggwanga lyange zuuli bwe gwayingira mu laka endala 2 nga mutima obuzibu bwaffe eddiini n'edduniya twabyawula ate nga bye bimu eddiini yekola edduniya eddiini yo yekola edduniya eddiini yo bye biseera by'abaana be eby'omu maaso kasula eby'obugagga ebisigadde bajja bitunda diini kyekyobugagga gwe kennyini eddiini yo biseera by'abaana be eby'omu maaso buli lwotosaala otatta n'ebyenfuna byo otatta n'ebiseera bye eby'omu maaso n'eby'abaana bo tukole eddiini yimirizaawo esswala tusaale nga jamaa wakati mu kusaasira abatasaala olwo batunula n'okkiriza Allah abaluŋŋamye wabaddewo akakyenvu mu movement nga mu butuufu bonna bakuba na ssente babadde beetaaga kukubagiza nga olwo gweobuuzano nga nti kati ono afaaki olwo gwoga nti kati ono
Afaaki. Notula muvuganga nona ata ebifaananyi oba obitegedde. Kati akyafaaki. Akyafaaki. Ate oba okyane nnyo nno n'olabayo ate asinga ku ono. Ngati ate ono. Nga naye ali ku pressure. Nsaba Lord ekitiibwa atuwe okukkakkana wakati mukakasa nti waali. Ekyamazima omutonzi waffe waali. Waali. Kkiriza tukomaawo. Tugabane ebyokuyiga obudakiika obusigaddeyo. Khamis. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tufiiringa okubaawo kw'omutonzi waffe. Nsaba Allah akituwe ya Rabbi. Kasula emirire mu swala ng'owulira okubaawo kwa nnyini swala. Ensaala eyinza okuba endala. Ensaala eyinza okuba endala. Omwana gwadde mmoroka ajooze n'otuula awo. Byajooza birala kujooze kanzije. Byebimu. Kati saalanga eswalaayo ng'ofaanana omwana oli aweereddwa emmoroko jooza. Ekyokubiri. Ng'abazadde tufeeyo nnyo tulongoose eddiini. Mazambi gaffe gakosa okuvira ddala ku ffe n'ebiseera by'omu maaso by'abaana baffe. Adamu alayhi salaamu ezambi lyali eri. Laba gye twasibira. Imaamu Abishakuru gwagago gali ameka masikini. Allah atusonyiwe. Ku lwaffe ngaffe Allah atusonyiwe. Ne ku lw'abaana baffe n'ebiseera byabwe by'omu maaso Allah atusonyiwe. Allah atusonyiwe. Naam, Kampala Road. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah wa. Oludda oluvuganya. Mambi. Owange. Bigambo by'owulira. N'amaloboozi. Si bya leediyo eno. Yadde abakozi ba. Wabula. Anji. Bigambo by'owulidde. Si birowoozo bya. Wabula. Saba Allah atuwe okubirowooza n'abakulembeze Allah abawe obirowooza kuba bw'oba oyerulira mwana ajje mu buyinza olowooza yavaako ye yali tayagala oba yakuzaala. Yasini tusale pressure. Ntonzi waffe yamanyi gy'atujja, yamanyi gy'atutwala. Munsasire bino mbiddiŋŋanenga abaana bajja kusoma. Wooli oba toliiwo bajja kusoma. Ate balina kusoma bye yategeka, si bibyo. Si bibyo. Ate nga okusoma bye yategeka ku lwa bulungi bwaffe kubanga kasule gwe nga nnyini nstabirimu basome biki? Gwe by'omanyi gwe asoma biki? Era bwe bigatagata Yasini kati abiveemu ababo basome biki? Era bwe babisoma bakole ki? Bajja kusoma bye yategeka basome, bajja kukola bye yategeka bakole. Nze nabanga kino eyakikola tuwewula naye ate ffe tubiraba bulala owulirira ddala nga nyina okutoba. Allah atusaasire. Na Imam Abishakuru, eddiini yaffe inaakakwate ku riziki yaffe. Yambukanga madaala ago ng'ojjirira byanfuna byo na biseera bye eby'omu maaso n'eby'abaana bo. Omwami ayogerwako ali mu Suratul Kahfi, yali musomesa wa Musa alayhi salaam. Mu bimu ku bitali bya bulijjo bye yakola ebyalemerera Musa okutegeera, basanga ekisenge nga kisigaza katono okugwa. Omwami ono agamba Musa, fungiza tukizimbe tukizzeewo
Musa akoye begayirire banyini kisenge kino babafunire ko kulya ko kunywa baganye je byawuzikira eri nga omwami ategeza Musa nti ekisenge kiri kye twazimbye wansi wacho wabaddeyo ebyobugagga. Abazadde baali babiri nga bakkiriza balungi nnyo baleka wansi w'ekisenge ky'ebyobugagga by'abaana baabwe. Allah yasiimye tuddemu tukizimbe ebyobugagga ebyo bajja bibba ku lw'obulungi yali ddiini y'abazadde bali. Allah kwe yayisiriza okuma ebyobugagga bino bye baleka. Wano waliwo ebyokuyiga bingi. Ekisooka tukole bwe biba byobugagga atusobozeseza obireka tubireke, bwe biba tebisobose tubalekedde omugagga wali Allah. Saba Allah atusaasire. Mukwano gwa Kasule. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyanjawulo okuyitiriza okumwebaza mu butuufu. Kuyitiriza okumwebaza. Kasule kwebuuza buuza nti kati gwe bw'ovaano odda wali mu paaka ng'eyatutte emmere ya avuddeyo. Seko tuna mukyala wo nga lumubala embiriizi aliko kiyiriitira. Kasule noddayo ekiro ng'emmere bwe wagireese ekyemisana weeri gwe ng'omuntu kikyo oba musanyu awaliwo sere mmeka zoonoonya. Tulowooze ku bali ebutabika, tulowooze ku bali mu makomera. Baseka Habibu Marijani gyali basebuufu gye bali, ba Dr. Besigye gye bali, bakireewo Kivumbi gye bali, ba Edi Mutwe gye bali. Tebamanyi ddi lwe balivaayo. Ndoza bino bimala okukakasa nti ekkomera si kuzza misango wabula Allah asalawo obusazi ogende. Nze mbimu ku bisinga okuneewuunyisa bakuteekayo ne basigala nga kati bakyanoonyereza musango kiggwe wazzi wange gye bali basajja battu banoonya misango gye bazze kanoga kati musiba wati kisaiza bakusiba toyina musango wabula nga banoonya kakituka ekiseera nga nti agenda toyina muki kano ono kakoze kakolenga nti pakati okera kumacha mungandi kati fuluma toyina musango ojulo mukuba oluyi kati nawulira Habibu Marijani Allah musasire mbu talina musango byonna banoonyereza byonna talina ki naye gyali. Nsaba Allah atusaasira, Allah atokwetuza ebyokumwebaza bingi ku byokumusaba kati bimumenyere nti Allah wange nze abaana obampadde nkuyanja njimanyi teyina. Allah wange nze naawe okusula ompaddewo nkuyanja bapangisa. Allah wange nze ompadde ne swala 5 nkuyanja tesaala. Kasule omala bbanga kyokulaba kuba tasaala. Ambuza bbanga ki? Kasule bakola kigwe kyeweewala osasula mmeka boze batasasula nabamu wallahi bagezi otusinga nga musiraamu yasani ninga ebyokusaala nga muto tebite saakunyumiza seeka yeewuunya seeka munne yali mukwano gwe yamuzze banga seeka mbulira tuli babiri osale swala 5 zimalayo seeka abuuza seeka munne mukwano gwe kyaliwe bali aba seeka tonimba ndi kyaliwe tuli babiri ozisaala zonna 5 ziggwayo namwanzi saala nga seeka tonimba naawe ng'onawulirira ddala nga tekikola ki kati yenga ndoza bwe yerwanako oba yakoma ddi saala kuga nti nze nyina bemmanyi nga Sheikh ninga tasaala mba nyina bemmanyi nga muyivu mwetamanyi kyekitegeeza Kasule baziinanga gwe byotegedde mu kwaziina nti bategeeza ku ngenda ensaale nga neiba otakoze atya n'ogenda nga kimanyi nti ogenze kusaala
era n'okomonaga nti n'abakunoonya n'abategeeza nti Aziza ninga bagamba Musa Aziza ali muzikiti nga Muhammad yenyewe eno ye Salam TV. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So that's Obutuufu. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Lwaki otuyanira mu jaamu nga waliwo engeri endala gy'osobola okutuuka gy'ogenda nga totuyanye. Yunge ku nkola ya Union otambule mirembe ate otuuke mu kaseera mpawuka nga tofunye buzibu bwonna. Otambule nga VIP. Tuuka mangu mu kifo wonda ku ssente ensaamusaamu. Downloading a Union Let's Go app olunaku olwaleero. Union, the better way to move. Mu nsi ey'emitimbagano si buli ky'olaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Better steady, be better. Initially, they started by threatening to block my line. They said that if I didn't give them my PIN and share information about my line, they were going to have it blocked. The other thing they do is when they send the message, it doesn't come with a mobile money identification. It comes with a different person's number. And also you can always call the mobile money services just to make sure better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Congratulations. Thank you very much. Tubulire bakubira batya emboozi give we yatandikira. Nefune namba okuva mu MTN nga bankubira bambuuza. Gwe mukyala namboze Ruzi ntiye. Oyinayo mwana ku Nansuse Primary School ne mwaye nnyabo ninayo abaana babiri. Ninayo Nkatashawaalu, ninayo Muwonge Lawuza. Bagamba Nkatashawaalu yawangudde school. Shawaalu yali mu kintu. Namba zo nkwagadde nnyo. Shawaalu. Pay now *165 *80# and we the money for an entire year.
Better steady, be better. I got a call from someone and he said he was from UCC and he said he was going to block my number because they were updating. And I remember typing in some things, and the next thing I know, I received a message saying that I had sent all the money I had to that number. So don't be like me. Digital fraud is very real, and many people, it is very common these days. So please be vigilant. Do not share your PIN to anyone. Bella said, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno ye Salam TV. Obuwanguzi obusinga mu nsi kwe kutuukiriza obweyamu. Salam TV eyuguumya amayengo buli lukya. Kolono esumuludde luwombo. Programu obulungi